Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta. Okusookera ddala mbaagaliza Christmas ennungi mugiyite bulungi, n'olwekyo njagadde mbeere nga mbabuulira naddala ggwe agenda okufumba ebyo ebyokulya ku Christmas, naddala ebyo ebifumbibwa obufumbibwa ng'ekisookera ddala ku lunaku olwo jjukira tulya bingi oba abaana balya ddala ebiwerako. Kyenkusaba omwana oyo nga tannatandika kulya oba ggwe omuntu omukulu nga tonnatandika kulya, ky'olina okusooka okutunuulira ggwe wenna ku lunaku luno olukulu naddala ku ebyo ebyokulya. Amenvu ago gatunuulire nnyo beera ng'ogawa abantu bo babeere nga bagalya ku olwo olunaku okuviira ddala ku makya paka ebanaalya emmere togabakaka naye gateeka awo babeere nga balyako nga bwe baagadde mpola mpola, gaba gajja bayamba emmere eyo obutalwa mu lubuto ebeera ejja kufuluma mu bwangu naddala abaana abo baleme kuzimba lubuto. Buli banaalya ku menvu ago ne bateekamu bye banaabalidde eby'enjawulo bijja kufuluma mu bwangu. Kyekyo nno kijja kuba kirungi nnyo. Nammwe abakulu mubeere nga mutunuulira nnyo amenvu ago malungi nnyo. Ekirala gwagenda okufumba enva ez'enjawulo wamu n'emmere, okugeza ng'omuceere. Bw'oba ogenda kufumba omuceere ogwo teekamuko ku ntangawuuzi. Entangawuuzi eyo nkulu nnyo 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 nnungi nnyo, ekisooka ereeta appetite y'okulya. Entangawuuzi eyo nnungi nnyo beera ng'ogifumbira mu muceere, giteeke mu muceere gw'ogenda okufumba ku Christmas ku lunaku olukulu. Naawe agenda okufumba enva zonna oba nkoko teekamu entangawuuzi eyo. Entangawuuzi eyo ejja kubayambako mubeere nga mugifumbira mu nva ezo ez'enjawulo, naddala ennyama y'ente. Ennyama eyo mufumbiremuko ku ntangawuuzi olw'ensonga bangi abaana abataagala kulya nnyama. Ngawooza wendi ennyama enkuba ebirogologo, ennyama wenjirya nsesema, ensindukiriza emmeeme, beera ng'ofumbiramu entangawuuzi eyo. Ekirala ennyama y'ente mugifumbe bulungi ejje bulungi. Ennyama y'ente mugifumbe ejje bulungi kweggamba mu kulya ekifi wano nga tolwanagana nakyo. Ennyama eyo wonna agifumba n'egonda, ennyama y'ente ejja kuba eyidde bulungi. Bw'oba osobodde sooka ogikalirireko omusaayi ogwo gwonna gufulumemu, gikalirireko ogisaleesale bulungi, giteeke ku kyoto ogifumbe ejje bulungi. Mwabagenda okulya enjokye enkalirire nga just ogenda girirawo nga njokye, gyokye ekale bulungi ejje bulungi. Fuba okulaba ng'ogiyisa ennyama eyo. Ekyo njagadde mbeere nga nkibakkaatirizaako. Ennyama mugirye ng'eyidde, kibayambeko okutta obuwukawuka obwo bubeera mu nnyama wamu n'okulwanyisa ekyo kye bagamba nti ennyama erwaza, ennyama ereeta kino, mugifumbe ejje bulungi. Ate bw'oteekamu entangawuuzi eyo era naye erwanyisa nnyo ekyo kye bagamba nti ennyama erwaza. Buli ennyama ennyingi ejja kulwaza, kati entangawuuzi eyo ekirwanyisa n'ekikendeeza. Ky'oba olaba nti bagambye muteeke entangawuuzi mu nnyama nga mugifumba. Kye njagadde okubeera nga mbabuulira bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.